media yaffe tukusensonga. Ntamu bwejjula ebooze ne mmaliriza nze ntudde wali ku dining najja n'amazzi mu kabbaafu naye ng'ebbaafu mazzi mamyufu n'ayisa ku dining nze nenyimira wali neesibye ettawulo bulungi nenyimira wali ebbali nzira wali ebbali n'amala n'addayo nadda kati nyimiridde bwenti mutunuddemu mu lukuubo lino ddiiro naye waliyo n'eddiiro nga yonaga nti lino ddiiro ly'abaana liri ly'abagenyi bwebiti naye olukuubo nga wonalaba wali ku butebe wali n'asikayo bw'ati n'asitula bw'ati nze n'enfirizinga n'asikayo kifiriji n'ajjayo omukazi ng'amusitula bw'ati n'enfirizinga n'entandika okufuka n'entunula bwenti saakaaba naye nasigala mu kifo kimu bwenti amatala gaaliko gwali nga waaka nga n'akapiso okalaba n'enkola bwenti sivuddeeko nga ndi ku oda nga buli wentunula waliwo abasirikale babiri waliwo omusirikale yali ku mulyango ng'atunuddemu bw'ati akutte mundu yayambadde engoye za bigombola ng'ez'abajaasi waliwo n'ali ku geeti era ng'amanyi okufa okwange kutuuse era nange ngenda fuuka ono era naŋŋamba sooka ozinire mukazi wange ate omukongo okuba mu ngalo. Yeah, nyabo. You wanna make tasty food that sells. You want to that doesn't steal. Can't that thing one no ya night. Sika de butto one night. Nairo agro ya sika. Sika de butto one night. Can't that thing one no ya night. Sika de butto one night. Can't that thing one no ya night. N'okusingawo tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa butto wa modern alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu awamu n'eŋŋano etakwatira ku ngalo. Modern yennyabo bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga. Bassebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuuse okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bw'obusisinkana bulenga wokka Mityana Road olunaku luba lwa Sande. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Okay, tukwaniriza ku SB4 Media tugusa ensonga kitundu kyaffe kyakubiri tukyaline Nakitto mukyala Aibale Ombwati ate era nga Aibale muwagizi wa Kenzo Ombwati ne Arsenal tabuka emboozi ya Nakitto eno tugikwate mpolampola tugiwulirize bulungi. Kitundu kyaffe kyasoose twakomye nga atunyumiza omusajja gwe yafuna namugamba agenda mu mitwalo 5 agenda mutwala mu Coin Hotel ate era nga yamusaba 10 nga nti ngenda kukuwa emitwalo 5 nga musawo yenamu 15,000 ate nga yazimpadde ate nga yazimuwadde yamugwira enkoko namba namuwa enkoko namba mitwalo 3 ne chipsi za 15 n'ogumu ekitundu bagumpadde n'embalamu emitwalo giba 5 bakyala boobeera nga yeggwe. Kitundu kyaffe kyakubiri bannaffe Banairo Agro Industries batetekamo akasente bakolera eŋŋano ya modern bakwera sabuni wa modern wamu ne butto wa modern bisanga supermarket na maduka gakuli okumpi nalongo center butafuga abantu gwe nangulidde mu diaspora oli mu Germany mu UK US London Canada nga ebizibu bikwitiriddeko wekwate nalongo center butto simye ku screen yoko simusaba muganda wabulanga akuwa amagezi ovadde tambizibu ebyo na kwa solution gonna bivunuko oti nange jona antwala akola kubali abede abe Dubai temukuba Saudi temukuba Uganda temukuba nakuba ngoli mu nsi ezo z'emmenye zi Canada US UK
bannange nga wabukwakulizo wabukwakulizo ye anti akola ekiriyo. So mwewala abafere banyi nnyo ku internet kuno bakozesa kati ebya Mama Fina tebakyabikozesa nnyo batono kati bakozesa bya Natasha neno guli mama waffe yani anti Nammere Nammere bakozesa ebya Nammere nange bankubira ajati Namyalo. So bambi tebabuzabuza nze Nammere mwana wange ngolabye n'ebizibu neŋŋamba Honorable we Masaka bannange nasanyuka nga mmanyi yeye bannange neŋŋamba naye ngenda owulira eddoboozi ne mugamba nja kuddira kasita yansaba kasente. Temukkiriza kuwaayo ssente bannaye omuntu azza kukuyamba temumuwa ssente alayo ekirungi serina. So ekitundu kyaffe kyakubiri twakomye nga omusajja agambye kutwala mukolini wotera kuwa emitwalo 5 njagala obeera gozigana omanga we mulimu gwenkola lwaki olaba ne woba otudde wali nga olina oba oyoza motoka ng'eri gye tujjiddemu ng'ojoleza emitwalo 2 ne wajja omugaga n'apaakinga n'agamba eno nkuwaka kadde odda kweno ogivaako buvi naye omuntu osobola ojjajinga omuntu naye nga nze tomanya mbeera ki gye nayi mpiseemu emabega okutuuka okuŋŋamba emitwalo 5 ndabe ng'ennyingi kubanga nali sizikwatangako. So emitwalo 5 kyekyaddakaawo ekyaddako tunyumizanyumizaawo sanyu omaye omuntu ng'agenda kuwa akasente asoosa nsimbudde ebizika ebi emitwalo 2 alaga bikolwa yagamba ebigambo byange bitono nnyo yabikula kooti bwati n'ajjayo n'akola kya nga bupya buwunya nga nze ndi bwe nti olwo agenda okuwa emitwalo 2 ng'akomadde ogikwatako ebizika ebibina nga sente nze sirina sente zenkwa wabula okubeera nti no noonyumya nti no mu musoolesole nti nagula ekitanda nagula mu musoolesole naye nga wammanzi kutte ziri wamu mugendo saagala kwewaayiriza mbu nina 7 wali nina 2 wali nedda jjukira omwami wange yali takyakola buli ze tukola tuzirya tetugamba nti onaakola nnyo buli lunaku kaakati ebizika ebi bina mbikolako wenti si bicupuli nakomba ku lugalo nenkwatako bwenti anti ebicupuli bivaako se gundi naye ndo asi bicupuli nenzinga nenziramu nenkuba amaviiri namba webale nnyo ssebo naŋŋamba naye bampi oyina empisa era njaga naŋŋamba kati olaba nze sirina mukyala nsobola okuwasa nenkuteeka ewaka ne tubeera nanyumya bye ng'omanyi abasajja bwe beenyumya nga alina kyakwagalako ate omuntu yenna ng'azze kukolako kizibu ne bw'omusaba miliyoni 10 asobola ozzikuwa ogwe mu tageti ye naŋŋamba ngenda kudda kati yalina essimu nankuba bw'ati akafaananyi naŋŋamba saagala kudda kunoonya njagala kukola bwenti naye muwa n'ennamba yange n'atambula n'agenda maama nnyabo sirina gwe nagambako nti oba bampadde ssente era nalina 5 mu ngalo kati waliwo omukyalo omulala ali awo mukulukulu naŋŋamba obwedde olina omugagga kati ne woogenda ne weebaka ne mugamba 15 zampadde naŋŋamba azze kweyambululiramu 15 ye nze saanyiga nayitawo buyisi neŋŋenda ewoli mukwano gwange niye ne munyumiza ekituufu era ne ssente nenzimulaga naŋŋamba owonye fayima nemugaye njagala gula fridge nkoye bino ebintu njagala gula fridge nkole akantu kange ntuulaawo n'omwami wange buli wenkyuka ndaba kwayibbale naye akyuka nandabako wano nenguza kasitoma ekintu naŋŋamba kati naawe ofunye entandiko ojja gulayo akaanamu 5 oba 5 nemugamba kaale netubeerawo netulya enkoko yaffe twali tulya enkoko yaffe ne wajja omugagga omulala oyo ye nga tumumanyi oyo n'oli amumanyi nange nali namulabako enaluwerere ate nga ye ankubidde n'essimu nga lituleetera ekyennyanja n'enkota y'ettooke era nengenda nembipiikingawo neŋŋamba ekyo kiwedde waayita ebbanga neŋŋendako eri mu kataaba kange nywa kataaba kange nemala onywa kataaba nenzijjayo katwebereremu kange njiweko mba nkyali mu luumu ya mukwano gwange nekubako ka perfume nemewunyako kabindi ako. Lwaki abasinga banneeka abasinga banywa mmindi mpewo mpewo tewali si lubaale mpewo ya street yenywesa bamalaaya emmindi yebayigiriza onywa enjaga yebayigiriza okunywa walajja ow'okumukumu yebayigiriza oli obujaani nga tebuva mu kamwa mpewo ya street ye bulangiti
buli wowulira ngo ogize bwoti ng'ogenda oyiwayo kawalagi buliwo era kyova olaba abaana boonoonekeramu kati woba teweebuuliridde nga ggwe omuntu n'ogamba bebo boolaba n'ovaako kati nga olaba mu katabo abasinga bonna abaana baavaako abaana omusanga n'otamubuuza kikyanywa n'omuwa bwe kawalagi n'omugamba nywako n'asanyuka nnyo mpeewo yeeyigiriza eyo yalooza bw'anaasikamu era nze enjaga siginywangako yo yannema simanyi oba lwaki oli waginywa ennumya omutwe kati nga mmaliriza mba nkyali eyo nga bampita oli nga ŋŋamba muula akuyita omanyi bamala abakozesa nnyo ekyamwannye naze ne muula bakekakodi ako nako gyekali muula akuyita nga kati mukwano gwange ng'amubuuza ayi bbala atuuse dde essaawa zino kubanga gwe tumanyi yebba wa fayina n'agamba muula omugagga ow'emmotoka nenyangwala linyambadde kapale n'akagundi nyavaayo nemba ngenda onywa mmindi yange sikunamira bajjajja nyambala bulungi nenesibako ekireesu nga nvaayo nga ntuuka waali nsenyeza amannyo nga mbuuza munaanywa kaki ne muula akuyise ye ng'alowooza oli ampise yeyandeeta kuba nali mumugambe kumbe si yeyampise nange oyo saamuyita nange nga ninayita eyandeeta ng'akwata emitwalo 10 ng'agambula anyweko ecupa 5 naawe 5 ecupa zawali za mutwalo teyali mugagga wabula mugagga gye tulaga ate ogenda kwewunya n'ebisinga awo nga mukwano gwange aŋŋamba ku mbeera eno gye tulimu bwe weesuula ku bbiya ow'omutwalo mb'osanyusa bannannyini loogi ng'abaana bagenda siibanjala mukwano ngulawo ecupa emu ate sigigula wano ne mugamba gula 2 n'eyange eya bbero n'aŋŋamba naye tugenda zigula eri emmanga batunda 3,500 1,400 wano nga ya mutwalo tuleeta tukukusa abakazi era baleetanga bakukusa bw'ati agyesonseka eno mu bukyala n'atambula bw'ati agiteeka wano bw'ati agisonseka mu lugoye n'atambula bw'ati kubanga omutwalo eri osobola nnyo ecupa 3 oba onywako osobola onywako obuwalagi ati oba adijja aŋŋamba ki osobola onywako obuwalagi n'onywako kino n'onywako kiri kati awo nga leeta omwenge nga tutandika okunywa etwanywa nga tuyiwangamu amazzi mu ccupa bwe tuyiwangamu amazzi mu ccupa nga tumaliriza buli kimu ng'omusajja mpita ŋŋamba lwaki onywa nnyo amazzi tegaakulumya olubuto yakitegera nti onywa amazzi ate mmanyi nze yali eringa neezinira bwenjiwayo bwenkolaki kumbe enjiwayo tuzze ne mugamba ogategedde tenaŋŋamba nga awulidde nga geesuukunda muki mu lubuto ne mubuuza mu lubuto lwange era namuddawo ne mugamba balayika bakubbye nnyo oba oludde mu kintu kino ne mugamba guno si mwenge kubanga ecupa gye nali nina esembayo gwali mwenge n'agiwunyako n'aŋŋamba ndowooza essaawa tugende kubanga balansi wo ali waka balansi wo nga tetunnaba genda yavuga nga adda ku lwawa ku lwerugazi n'aŋŋamba essente zagenda okunyongera kagende waka zinone tayagala mukwatire mataayi muki mu loogi kati bwe yadda nalowoozera ka balansi akomyewo nako kati okumala nange oba nali musiru oba nali mugwagwa oba akanaafa tekawulira ŋŋombe we nali ngenda kwambala kateete mukwano gwange n'aŋŋamba yambala shali obeere nga nkoko nkulu nkoko nkulu yebeera mu nkoko ezimba bwetu tomanyi yeefuga enkoko n'agamba obanga ajati nanyini mukyala wa aji ng'oyambadde shaliya newe munaatu kuba yali musajja yeeyambalidde ekkanzu ye bulungi kuba musajja abuzanzibwa musajja era banna esenga jjajja Ichuli teyafa walagamye nti yeye nga olaba bwe yali afaanana jjajja Ichuli era n'agamba muzimu gwanjijira jjajja Ichuli yafa nga banna munange nga nkola ki ngati okumanya mpisawo ku koolini nga ntunudde bwe nti n'aŋŋamba alina byagenda opiikinga wano ngodde waffe Kayunga bayitawo batya nasuuti alina byagenda opiikinga enasuuti then tukole ki tudde
Munnange nga ajira nga tugenda tutuke na suuti okwagala kuno okulya kalira ku mukolo omwesikutira muno byasava nga alaba kyennyanja ku kkubo ng'asooka afuluma agenda aleeta bbiya eccupa 15 Guinness gwe yali anywa nange beero nga ntandika kunywa jjukira bunnyogogo yiwayo buyindi walagi yankalaasidde dda akabindi kanjokyeza dda nga njiwayo buyiyi jjukira amazzi gali we gegata ne bbiya olina ofuka nga mbuza ekyennyanja nga nakyo bakimpa nga nze pulaani egamba ekyennyanja kino kandyeko katono we naaviira mu kooliini ngenda kisiba mu kaveera nalina akaleesu nkizinge mu kaleesu kyetu gy'oli enkya ne mukwano gwange ku matooke gano ge baatuleetedde nalyako buli nendyako akadda nensiba bulungi naŋŋamba bisuule ne mga tebasuula kintu kye baguze nja kiddako nkirye nga nfunuma ŋŋenda nfuka bwe kudda nanywamu ekigiraasi eki nawuliranga nzisa bw'ati mpola ng'amenya omutto nempumula okuddamu ng'amagezi agajja ng'avuga emmotoka bw'ati eyambuka ku lusozi ng'owuliranga alinya olusozi era kyesaamanyi oba lwali lusozi kuba era nawulidde omuwala eyazze ku gundi ya Timo n'agamba era ng'omusajja gwenjogerako naye gwayogerako ebyali mu kikomera eri naye byayogera kyeyankola era naye kyeyamukola ye omukazi n'agamba essimu eyo yagimenyamu naye nze saalina ssimu kubanga byonna nali mbireseeyo okudda engulu bino ayise obimanyi bye bakola mu mabaala ebiringa ebiziiro ng'ali bimpisa amaaso mu katambala n'aŋŋamba ng'oluddewo okudda engulu nemugamba bameka booleeta abalaawo okudda engulu kati nga mpuliramu ne kamunguluze naye nga sikakasa neŋŋamba mwenge gula kagwennywedde nga simanyi oba kalifoomu oba biki ebyo sibikakasa era saakikakasizaawo gwali mwenge kuba wateekayo kyalenga tegwali mwenge mukwana ebbanga lyenyweredde omwenge tegwali mwenge mwalimu ekintu ekirala n'amadda ne sitegeera ne neekanga nga ndi ku ddwaliro munnange bwe ntuuka nziza engulu kati mpulira kamunguluze ne nga njagala kunaaba nengenda n'engoye zange ze nali nyambadde shaliya yange ya green eriko n'akagundi era aibalo twali twakagigula emitwalo 6 eyo ekayunga nengenda okunaaba naye ekisenge kye nayitako SB4 abantu balina ssente ng'okuva no we tutudde paka waggulu ku mabaati nga zonna ssente empange bando nambuuza bwenge bwali bukubye tegwali mwenge ate ennaku ze namala era nazirabanga era ne ku mulambo nga kuliko ssente nga buli wamu ennyumba ejjudde ssente tewali mwenge namala ennaku 2 nanziza olwokusatu neera mukunaaba mba nkyanaaba najja nampeereza ttawulo ennene zino empanvu ezimalayo olwo nga muli mu hoteero muli waka nga sinamanya nti tuli waka kati nvayo bwe nti neesibye ttawulo engoye zange najja nazo mu ngalo musanga atudde wali ku dining ng'eringa kana akatebe naye nga teriiko butebe musanga atudde bw'ati asuusizza ayambadde ebipale bino ebyabagagge bye basulamu biringa abannayiti ng'atudde wali bw'ati kati nentuuka ne mugamba munemaliriza ekindeese ne njigyayo obupiira nkatambala kali ke nali nzize nako n'aŋŋamba nze sole sigulaba malaaya ne mubuuza wandeetedde ki n'aŋŋamba nina mukazi wange tulina anniversary leero bufumbo bwaffe njagala omunongoosezeeko era mu bwongo bwange ekyajja nagamba zino ndidde ziwedde kubanga omusajja omulaba mukulu kitegeeza ne gukyala gwe gukulu ndowooza tegwesobola gwetagisa gunaazaako gusanirira nviiri gunangoosaako ndowooza tegwesobola nenga sikirinaako buzibu najjayo nga budde bwa kiro saali ssaawa ngalo ziweze ng'omukaaga awo najjayo bando endala nayingira mu kisenge ekirala ekitali ate kino gye naviiridde mu kiyigo nayingira era mu kakuubo akalala waliyo ekisenge najja ne bando n'abala emitwalo 5 kati nze nali manyi gali aga 3 saagalabirawo nti gali 5 n'aziteeka wali najjayo buno hot plate buno bugundi bukoyiro bwe bafumbako najjayo nassaako esepiti ne kakwata bulungi kamasanyalaze ne kaba nga kakyamuukiridde kamyuse n'atuzaako esepiti n'amala otuzaako esepiti n'atandika ossala amata
bwayiwamu bwasala bwa kati ne mugamba amata ngoyiwamu manyi ndekeraawo ko nange njatwalako nangagwe buli kyonalaba onakisaba jukira naye namusabedde enkoko mu firiji nga njirabye nnyingi nakyusa kkala nantunuulira ati saakitwalanga kikulu entamu nebooga nejjula entamu bwejjula ebooze nemaliriza nze ntudde wali ku dining najja n'amazzi mu kabbaafu naye ng'ebbaafu mazzi mamyufu nayisa ku dining nze nenyimira wali nesibye ettawulo bulungi nenyimira wali ebbali wenzira wali ebbali namala naddayo nadda kati nyimiridde bwenti mutunuddemu mu lukuubo lino ddiiro naye waliyo neddiiro nga yonaga nti lino ddiiro ly'abaana liri lyabagenyi bwebiti naye olukuubo nga wonalaba wali ku butebe wali naasikayo bwati naasitula bwati nze nenfirizinga nasikayo kifiriji najjayo omukazi ng'amusitula bwati nenfirizinga nentandika okufuka nentunula bwenti saakaaba naye nasigala mu kifo kimu bwenti amatala gaaliko gwali nga waaka nga n'akapiso okalaba nenkola bwenti nenfirizingira mu kifo kimu naleeta omuntu we namuteeka ku dining bwati naleeta olugoye nalumujja mukawo nayambula omuntu omulamu naye nga akutte lu ice yenna natandika otonya olukuka amazzi negegata n'omusulo gwenfuka nga ntunuulidde kati awo nakyusa kkala nga si yeyandeese awo natandika omanye esibifa omuntu gwotayombye naye natandika obukambwe najjayo ekiggo tolaba nzeze nkobi yambalula wano omuggo ne wabikirawo nangamba oba toyagala nangamba mukyala wange wuuno oba toyagala kikola kwata sente zange emitwalo 2 n'ez'enkoko n'ezemwanywedde omwenge olwo nga yagala omunaaze nangamba olula ne mugasizinga nangamba olula muyiganga otambula ne ssente ate ajjamu engoye era nzaibale yafumbanga amazzi okunyiga bannaye bannayuganda sente ennungi muzaagala naye sente ezirimu okusaddaaka nga ayagala okola ki nkola ekyandeese kola ki kumunaaza era namunaaza seegaana namunaaza ku mbooko era kyova omubiri gwange guno guliko damage yagwabyayabe okumunaaza ngaomunaaza mata n'akatambaala keeru katawulo ng'ojja bwoti n'oyisa nokola bwoti amunagayika wansi ngera bw'onaakuuta omuntu bwoti n'omala omunaaza n'amusitula n'amugjawo n'alongoosawo n'amuzzaawo amata tugatwala eri ku kitooke kiriko ssente bakisibako ssente kyonna bwe kiti kiringa buki buno bwe bagamba ku mukolo bwe batimba kiringa ekitimbe ate yakulembera alina ebigambo byagenda ayogera mu lulimi lw'essimanyi n'ofukamira naye n'afukamira ku lubugo kwonna nga kujjudde ssente era netuyiwayo netudda ekyampangula mu byonna kino kyendifa serabidde era bannange simanyi buli bweneebaka kyovola basaagala kwebaka era abantu bambuza naye mukyala Ibale lwaki gwe buli ssaawa obeera ku ssimu ng'otunula newazibasa bambi weneebakawo bwenti bintu ebyo binjijira biroota oluusi wemba sibiroose nsisimuka nga era ninga ali eri mbanga abyerabidde ogenda oyita ku social media nga olabayo vidiyo yo omutima ne guddamu kati n'atandika okukiisinga omukazi nga nze bwenkuba mu ngalo bwenzina ndi bwereere olwo nga obyokola nga ovuddeko oba nga sivuddeeko nga ndi ku oda nga buli wentunula waliwo abasirikale 2 waliwo omusirikale yali ku mulyango ng'atunuddemu bw'ati akutte mundu yayambadde engoye za bibombolanga ez'abajaasi waliwo n'ali ku geeti era nga amanyi okufa okwange kutuuse era nange ngenda fuuka ono era naŋŋamba sooka ozinire mukazi wange ate omugongo okuba mu ngalo ate omanyi lingala lingala omuzina nga taliko adde oluyimba gwoweekubira mu ngalo kabadde atola omuzina ne mukyala we mu woofiisi lingala nga omuzina lingala mwanyinaze nga nkola bwenti nga ye akola bwati
Choka mboti fili 60 ngoyina amabina bwerere nga we nazaalibwa mu buno obukudde bwange bw'obulaba amabere gonna agalebeta bwembuuka bwe gabuuka jjukira manene bwembuuka bwe gabuuka gwe omusajja natuuya n'entuuyo zituufu entuuyo tezimanyi mu bizibu zajja. Oh my God, Mukama Katonda webale kuntaasa kufa. Mwana gwe ne maliriza n'amala n'amukomba mu bukyala nga mulaba bw'entera n'amaliza n'amukozesa n'agenda n'ajjayo ssente eri ezaali mu kiri ekifiriji ezo zikaddiye n'ayalawo endala ng'abasirikale bali comfortable kitegeeza ekintu baakimanyiira. Ng'omuntu yali mufu ate omuntu omulamu abeera mu firiji. N'amaliriza oyo n'addayo emikolo gye giwedde n'ajjayo omwana ate nalina buto kuddamu omwana mulenzi ate nalina buto kuddamu zinira mwana. Omwana yali mufu nga nalina buto kuddamu zinira mwana tulo kwata bebi wotamukwate ng'oli mulogo obuyimba obw'abaana nga bwe nina okuyimba. Omwana yali myaka ng'emu? Omwana ali myaka nga oba 9 oba nga 10 omanyi omufu tebamugeregeranya na mulamu abanfu bawanvuwa. Nkumaliriza nti nga nakyo kiggwa nalya ne tugenda ku kitooke ekirala eky'omwana okumaliriza nti kiwedde nga nze naleserangako mulambo gukaaba kati oba yali agenda nonakimu mu ekyo ekifiriji ekyo saamanya ndowooza n'asanga mukazi we ng'akaaba n'ampita n'aŋŋamba ku miziro ena yaŋŋamba ena oba 3 weddiraki taata mukama wange neddirange ye weddirange ye okakasa gwani munenze nakitto taatawo yaani munaye jjajjawo yaliye kasule gwe yogera amanya genge nga 10 gonna ngongedde ag'abaganda bange tambulamu ng'omuganda munaye neddirange yakabbiro ku nguvu tomubala gwaffe tutulifu mitali kyalito eri kulwalisereka ennyumba owenge 3 lwasumba busumbi dda wali speed andeetedde ekigoye kinene aŋŋambye oli maama wange yambala toddamu kuntunulako ali waati yambala ajjeyo esimu jebaleko kale nawe jebale munnange nfunye omuntu naye omuntu wange ye oli addamu jjukira essimu oba owulira oli addamu agamba oba watta maamawo ne taatawo ne mukazi wo n'abaana toddamu kutta muntu wange ye oyo omuntu agende muleke agende tomukolako kintu kyonna wabula nina byengenda oweereza kale bya nnaku 2 ng'abinaaba olyoka omute. Era mba ndi awo nga baleeta eddagala nga njja namu kino ekisenge kino gye twali tumaliriza nongooseza wonna watukudde nga nziza eri mu kirala nga mpa eddagala nga nagaddagala ndowooza lituuka nalaba omusirikale yalireeta mu kiveera nga mala naaba ogwasooka olw'ekiro sina kye naloota kyonna sina kye nalaba nga ssekkoko nagirya nkaaba yaŋŋambadde wabadde oginsaba ng'ojagala kati giriire wano ey'omufiriji nagirya nkaaba nga kyokka maama weekoze okaaba otya mu maaso ga mutabani wo naye nga mpulira obusungu mbusokka maama weekoze okaaba otya mu maaso ga mutabani wo munnaye nga ssekkoko njirya nga ssekkoko eggwawo nga nenkya bampa eddagala okuddamu ng'otegeera nga ndi mu ddwaliro bayitawo ku dispensary e Mukono. Wawunga? Nawunga paka kati era we namala owunga nengenda nennyonnyola mu mukwano gwange nenninyirawo ng'olwo banzigiridde omusawo ali eyo kangulumira era nenkubirirawo Aibale essimu nemugamba fuba nga bw'osobola olinnyo ndeetera engoye kubanga nali engoye ze nali ngenze nazo era eyo shali yasigala eyo yaziriza mu guno guteeteyo ogulene ezo ebyo bye nagenda nayo byonna byasigala eyo. Sente yazikuwa? Esente yanteeka muno sente 5,000 era we nadde engulu zaali muno mu kaleega 5,000 era ne natuuka ekangulumira ku musawo gye baali bandagiridde waliwo malaaya yamundagirira ate naye bambi nga mufere. Omusawo yali mufere nengenda nasooka ŋŋamba ngule eddagala ngule embuzi ya $20 yagenda ng'agula mutwe ng'agula amagulu naddiba ng'abamba akaliba mu lujja bw'ati kati ate mukazi we batabuka mbimanya nti nga batandika kyova wabbi omukazi gwe alina ebizibu n'obamba akaliba mu lujja n'ogula n'omutwe nga batandika okwerangira n'omukazi sente zaagala obbatabula nga ŋŋamba Aibale
olwa Aibala atuuse ebigambo bimaze otambula Aibala atuuse anga sifaananika nzimbye face Aibala ngamba fayima tuddeyo tuteekayo nga ng'ofaanana bw'oti Kayunga yonna evumye Kayunga yonna enkoze buli kimu bankoze buli kimu ne mugamba munnange siddayo nga tutandika fumba mazzi mukwano gwange yampa ebbinika era namufuna omanyi bamalaya musisinkano osobola osanga malaya egundi n'oddamu n'omusanga temwerinaako mbeera era nga Aibala nnyigane neebaka bwenti nga ndi awo kulogiza nabugerere wannyigira n'avumba neepulira obulamu nga bukomawo neetandika nga wenkolola munyiga awulira omusaayi kuno ku mutima neemaliriza nemba nga atereera Aibala n'addayo ekayunga n'ensigala Aibala yankubira essimu ng'akaaba n'aŋŋamba ekiri ewaffe ewaka we banzaala buli muntu avuma nze ekiri ku kyalo buli muntu avuma nze oba ng'ogenzeeko awo ku nsi yagaana waliwo abakubawo matatu ne bw'otuunayo butunuzi nga bagamba ate ono omukazi we yanaaza omulamba ayagala ki ne mugamba vaayo jangu eno kati bo babitegeera batya ebintu byatambula kati nga mugamba Aibala jangu tudde eno tubeere eno tuyiye obulamu obupya jjukira tupangisa landiroodi ayagala ssente tetulina ssente era omukazi we bambi yatugumiikiriza n'agamba efayima embeera gy'olimu kati nga wenkulaba obadde musasuzi mulungi ne kati eno embeera gy'olimu munnange kankugumiikirize w'oliba ofunye ojja kumpa awo wetwafunira abalokole abasawo abaganda munno oba baabaki onansonyiwa si bonna bankubiraga amasimu nga baŋŋamba ku mufu wagyekoko kaviri omukazi wamukunyudde ku bwoya omwana wamusazeeko obususu n'obuuza nze nali ngenze kolera ebyo tolina kyolina kyonna munne awo abalokole we bagira ne batusanga waliwo omukyala bamuyita nti Liita abeere ku face erinakaliro n'atuyamba n'atupangisiza ennyumba kati ensobi gye yakola kyatamanya yatupangisiza wa muganda wa Aibala kati nabali nga tebamanya ani gwe baani be baleeta we baatulaba tebaayogera kyokka bandiyogere ne bagamba nti nno tetubasimye beera mu nju yaffe n'ennyumba bagisasudde ye teyayita eno yagenda mu kkooti mu kifo tunnyonnyolanga nti mulamu wa nga nno muwa ekitiibwa nfukamira mulamu wasiibye otya mune mulamu oli otya kumbe mulamu iye teyayagala ffe tubeere wali munnange tuba tulyawo nga anti Teddy ajja ng'agamba ngonno baŋŋambye nti omusajja ankedde ku makya subuuyi muganda wa Aibala n'agamba abawadde ennaku ezi nga muvudde mu nju ye n'aŋŋamba ebisigadde tubisange mu kkooti era nze olaba nze ndi mukazi mugezigezi newendaba obuzibu nvaawo mangu era nayiiye ekisoboka kyonna ne ŋŋamba Aibala twava mu nju yaffe gye twali tubeera ne tujja eno tujjayo obuntu bwaffe tubuleese eno kati nayo batugobeganyiza famire ate nga muganda wo kaakati tukoze tutya ne tutuula Aibala omo gwatunda ekikopo eky'olukumi tekisobola ssaawa zino kuvaamu ssente zisasula nju kye nakola nze gwola mu busiru bwange nali nagula obutebe nga bungi obw'ebbaala nga tugenda kukola bbaala nagenda ne nnenya ennyumba ew'omwami muzeeyi kityo era eyo ku layini ne mugamba kwata obutebe ompe enju nviire era na bintu nabisengula misana ng'ensi eraba nakaliro yonna ng'eraba era buli muntu ng'agamba muganda wa Aibala agobye muka Aibala n'Aibala bapaale n'agamba naye omukazi aggyemu ebintu bye era ebimu n'embiteresa nako ku mulirwano era ebimu byabulira eyo kubanga naddeyo gwe nali nabiteresa nga yasenguka omufalisa agenze nagwo era nengenda n'entaana tutandika obeereyo paka we twabeereyo ne tubeereyo ne tuvaayo nga sikyakola nsiiba mu kyaki banteereddewo nsiika muwogo ogula wa 2,000 agaga jjukira kwolina olya kwolina onnyo Aibala atunda omu neŋŋamba saagala mmalira nnyo balokole budde neefuule nti nalokoka naye nga ndaba nnyigirizibwa
kanve mu kyaki nga sinnaba kwonoona na kuswaza balokole era nenva mu kyaki mwoyo mulungi nenzira eri ku line gye nali mbeera nentandika okuweereza amazzi mu malwa era we navaawo kwe kulinnya neŋŋenda nembeerako era we wa Muzeeyi Alani nabeerawo ko Muzeeyi Alani bwangobaganya banaye Muzeeyi Alani naawe ogobaganya nnyo abantu omuntu n'aba afunyemu obutakkaanya butono amugobaganya bugobaganya naye nembeera ng'ekyuka munnange omusajja nga buli walaba kwayibale saba va mu lukuubo lwange omusajja nga buli watunda Muzeeyi Alani kwayibale va mu lukuubo lwange kitegeeza waba agoba ayibale nange yalinga ngobye era nemmanya neŋŋamba omusajja ono Muzeeyi Alani teyasiima ayibale nga buli wamula musajja gwe oyagaza ki mu lukuubo lwange musajja gye oyagaza ki mu bbaala yange mu bakasitoma bonna abavuma Muzeeyi Alani ne bamusesebbula ayibale tamuvumangako naye nga buli walaba ayibale ng'amugoba neera nakeera ku makya neŋŋenda n'engula tononooza ekiveero kimanyi ekyo kitononooza Kampala aganye bino ebya bbulu nga mpakira bintu byange nga nninnya paka Salama Road we natuuka ku Salama nga nabeerawo olunaku lumu nefuna omulimu gw'obwa manager w'ebbaala na Nsolooza Lodge biki ndaba bino ndaba biri kumbe omusajja gwe nafunako omulimu alabika waya ze naye tezikola buli we yanywanga omwenge nga afulumya abantu abali mu Lodge mbwababale buli we yanywanga omwenge abantu nga tebakyasulawo jjukira takuliisa akusuza naye ng'abantu tebakyasulawo buli we yanywanga omwenge ng'agoba bakasitoma sibaagala mufulume mu nnyumba zange zisigale nga nkalu naye ŋŋamba omulimu wanyuwaawo kangusuulewo ndiyo ekiddako nga nkulubbuka paka Mityana era we natuuka Mityana nga mbeera eyo awo we bankubirira essimu ne baŋŋamba ayibale ensi yagaana mwagenda offiira jjukira atakyandaba nze yali afumba akamere n'alya nze yali amwoleza engoye nze yali abeerawo ne tutetenkanya oba tufunye 10 ne tulya olwo takyandaba akeera ku nsi yagaana kunywa mwenge kati maama Kajaani bw'agoyako akawunga ka muwogo ne bino ebinaanuuka bino ng'amuwaako ng'ali akasuulawo obubego 3 ng'agamba kkuse ng'oli omukyala ankubira essimu nga ŋŋamba mukyala mukulu atundawo mmere nga ŋŋamba mukwano nkubuulira ayibale agenda kufa ayibale yava ekayunga najja Mityana we yatuuka Mityana ne bw'okimubuuza abakazi bonna baŋŋamba ayibale bamuziikawa olwo Mityana wali ogenza kukolayo ki ku Lodge kukola kwetunda kukola kwetunda balema nti wala biri ebizibu bivaamu kwetunda era bwe natuukayo olunaku lwe natuuka ate Katonda lwannyanukula n'enfuna omulimu olunaku lwe natuuka nali ngenze kwetunda era kumpi era nalinge kuba era natuuka Mityana nga nkola mu bbaala era nalinge agenze era ng'omusajja weeryamu era abakazi abo bonna bakola mabbaala beeryamu si bonna siba mabbaala kuba waliwo amabbaala ag'ennaku zino aga mu kibuga sosa nti baba beeryamu gati ani yakigamba bazi Vox kati twogamba abasajja bagenda mu Vox bagenda kutunulira abakazi bwe bati nakunywa omulimu bakuweereza era lwaki mu kuweereza tetuganyi baweereza lwaki basasula off aba asasula yaki omusajja nga tagenda kuwebakako simbanyi nnyo naye otomanyi nnyo byamabbaala kumalu yabitegeera yatava mu mabbaala abakazi kale abasinga abakola mu mabbaala ng'ogyeko ago ag'ebbeeyi gesimanyi naye kale mabbaala agasinga era nabo beeryamu kati era ayibale yajja nannyini bbaala yambuuza naŋŋamba ayibale ayinza obutaweza wiiki ng'afudde ne mugamba nganze mukyala ayibale ngenda kukola ekisoboka kyonna natandika ofumbanga ebyo ebintu ebizaamu omusaayi netandika ofumba ebyo bivakedo netandika ofumba buli kimu ayibale yagenda omwezi nga nannyini bbaala agamba ayibale asibye akanyama nga kati ate ku kyalo bamutuma 6 pack gabaga nga ageze 6 pack paka kati we tubadde n'ayibale era nze ngugumuka ekiro n'entuula naye n'atuula olwo Mityana nti mwavaayo ddi ate okujja twavaayo tewaali waffe nannyini bbaala yatundawo ne mujja eno ne tujja eno era tubonaabona kati eyo n'okola ki
Tewali kyenkola by'okwetunda nabivaamu. Kyo kyakujja mu by'okwetunda. Ekyo ekikangabwa kye nafuna siriddamu kwebaka na musajja muntu. Nsobola n'ofuna omujiini kati. Aibale tokyamuwaako. Aibale yekka naye gwe SB4 obeera gwe osobola okuddamu ogenda oyimirira ku kkubo. Kwekyo ekyantuuka kati omusajja n'addamu ne mulaba n'emitiiyana. Omusajja yennyini. Ng'atacyanjijjukira. Yennyini nnyini. Oba yali anjijjukira n'angulira n'evyandi. Nawe n'omunywa. Era ne ngenda naye omunywa kati nagenda okudda ng'afunye omukazi omulala. N'addamu ne musanga emitiiyana. Nagenda okudda ng'afunye omukazi omulala. Era omukazi naye siddanga amubuuza naye we yakomawo ng'akaaba bukaabi. Ng'azimba gatanya ati ne baŋŋamba munno yafunye ebizibu ne ŋŋamba sole. Tewamulabula. Ate malaya tebamulabula era kasita omugenda n'omulabula n'omugamba omusajja oyo mubi ng'agamba onnemesa kasitoma ng'asituka ng'agenda alumba omusajja ng'amugamba ebigambo omusajja asobola okukutta. Kati we wamulaba gwe tewadduka kikanga bwe. Sadduka nasigala nyimiridde ate nga sirina ssimu amasannyalaze gagenze ssimu Aibale yagirina kati nzirayo eri ewa Aibale ngenda n'evyandi neewaana. Aibale yanvuma buvumi n'essimu n'aginnyima okudda ku bbike. Wali ogenda mukolako? Nali njagala mukuba kifaananyi. Aibale yannyima essimu ate naggalawo. Nali sobola kuddamu genda naye newe mba njagala nnyo ssente. Kati okudda wano ku bbike nasanga afunye omuntu omulala. Oba si muntu nga musambwa. Nga musambwa gutya. Nga musambwa tegulya. Musambwa gulya. Mbo kubanga muntu naye taba. Kati gwe yogera kutwala okyasobola okutegeerayo. Sikyasobola kutegeera wabula waliwo omukyala eyazze jjo ku live ya Timo. N'agamba ye ekyala akijjukire era nga ennyumba wengiraba n'abo abasirikale ababeerawo kati ye omukyala yamuggyako layini n'agimenya yagamba yajjanga mukwana ate ye. Naye ng'omusajja takkiriza bifaananyi era ng'omusajja bwe mugeza naye bw'ali tasobola kubanga kale wenamaliriza nga ebyo bimaze ofuluma buli muntu avaayo agamba oyo omusajja abeereyo mukono bukasa. Nga bagamba ajja ku street ez'enjawulo n'alonda abakazi n'abakozesa ekyo. Oli n'agamba kati nina mukwano gwange ng'abeereyo mu Kataba. N'aŋŋamba fayima omusajja oyo yampa $2,000,000 ne bakwata abasirikale be nampamira nzenna nampama mu kamwa. Ne mugamba oba olimba. N'aŋŋamba tafaana ati oli obwongo bugira ne bugenda ne bumala ne budda. Kati nze kyammanyira nti kyayogera bambi kituufu yaŋŋamba tafaanana waati ne waati. Talina kisenge kijjudde ssente nga kiba open ssaawa 24. Ne mugamba ye n'aŋŋamba talina matata gafumbira ku gundi. Kati ate awo n'asooka awugukamu n'ennindamu n'enkya n'akinziramu era omumanyi nga mumanyi gy'ali. Oli talina na ssimu oyo omuwala abeereyo mu Kataba talina na ssimu yavaako naye ng'amumanyi. Amumanyi era lumu ndikubira essimu ne mukuleeterako amumanyi waali era bangi mu Kataba baavaayo ng'obalaba baalaluka naye nga boogera ebintu naawe bye wayitamu ate bye walaba. N'agamba kati yaŋŋamba woba oyingidde wooti talina wano akantu akalinga kanda empanvu eringa omuti gy'asooka okwekoonako waati nze n'agamba kati gwe mpakanya ngende n'enywere walagi. Etegeeza ye yavaako oyo ye. Balinga 3-4. Abantu b'emukono mumanyi omusajja oyo lwakuba mutya buti kwogera. Ronda wange. Era ndi wano kati neetaagisaayo omuntu oba musawo muganda nnyambululako ekizimu kino neebake nga sirina kintu kinkanga. Kati oli mu mbeera ki? Siri mu mbeera nnungi kuva we nava eyo buli kimu ekyange kyaggwawo mbonaabona bubonyi. Era Mama Fiina munnange nsaba onnyambe embeera gye ndimu si nnungi. Onfunireko kadagala naabeko mpe n'eri omukisa nziremu nzimbe obulamu bwange. Ogete wowe bakakibeera kiri? Nebaka ebintu binjigira nsula mu mbiroota ngugumuka nga nawe w'omanyi nti era neebuuza bakakwayo oba bo bakikola batya. Bano abakola mu ggwanika oba bo bakikola batya oba nabo baloota. Bakakwaya. Kakwabe bakola mu ggwanika. Bwe bayita? Neebuuza n'abaana abaziikula abafu oba bo bakikola batya. Bino byonyuma byaliwo bbanga ki?
Gwa mukaaga ogwo omwaka oguwedde. Walimanyi lya myaka nga emabega? Kuge gwa mukaaga. Anyway, kwesi before media tugguse ensonga emboozi y'omukyalo ono giwulidde. Gwe nawe nanga oli eyo ayagala kumuggyako kintu ekyo amanyi omuntu akakasana ne byogera bituufu. Anti bira byatuuka kunze ate waliyo n'abalala ebibatuuseeko naye nga batabuti kujja mu media. Kuba basinga obungi bamanyi nti ebipoozi byabuyaaye ezo firimu. Nedda batabuti kujja bangi akuba gwe obuzibu. Senga omuntu bw'ajja n'ebizibu bye. Oyita kwabo abakolamu egyo emirimu ne batabatunuzaamu kamera. N'akubuuza kamera tekuli nti tekuli. N'oyogera n'abakyala buli lojja ez'enjawulo. Balina ebizibu ebisinga n'ebyange bye bayitamu. Abo abeetunda. Senga ofunangako obudde n'onoonya ku lojja ez'enjawulo nga tolina kamera tolina ki kubanga bangi batya kamera. Asobola okunnyonnyola ekintu nga kye yali afunye mu kwetunda nga kisinga n'ekyange. Abasinga obungi ebisozi ze batuwa nti oli osanga oli ayita yaga kukozesa mu maaso yagala kukozesa mabega. Kukoze ebibuuzo bye banyumye. Nze nafunako nange yali aŋŋamba yali musajja yali okusala amalodi ba mu Nigeria n'aŋŋamba ye tayagala kunkozesa mu maaso ayagala kunkozesa mu mabega. Ne mbuga mukwano sikisobola. Pozi n'ekirala nafunako n'omukazi eyankwana. Nga mukazi era nankubira simu nga nze simumanyi bw'andabye ku TikTok n'aŋŋamba asobola okumpa buli kimu. Ndeke ayibale mabega tutandika okweyagala naye ne mugamba mukazi munange era ayibale ye yamuddamu n'amuntaasaako. Ate oli n'omusanga munene nnyo nga yekanangako bali ne tube gyeziri bazitunda eziseereza. Bole omufunyeko nga munene. Era bannaye kati ebyokwetunda nabivaamu ku bizibu bye nnafuna olw'ebyo bantu bangi era bangi babivuddemu ate babifuniddemu ebizibu n'ababifuniddemu gye bali naye nze sirina kye nafunamu era sirina kye nnina. Nsula wa mukwano gwange yansuza yatusuza nze n'omwami wange mukwano gwange awo kibiri yatusuza era yatuliisa. Tuna mu kamera okuwola omuntu ali ano n'obuyambi buna. Era bana omuntu yenna ayina ku buyambi asobola okunnyamba nenva mwene embeera gye ndimu atutaase. Ndowooza byebyo. Anyway, kwesi before media tugguse ensonga omuntu akulonja akusobola kufuna ati amuwa ennamba yo tomanyi? Ennamba y'essimu eri 07073 57 3 070 7 39 57 3. Okay, kwesi before media tugguse ensonga ndowooza emboozi ogiwulidde. Abantu bangi balina emboozi, abantu balina ebizibu ebibatuuseeko mu bulamu naye nga batya okuvaayo. Abaana bawala naddala abaana bawala bamulaba ku TikTok okwo balina ebizibu balabye ebintu. Nze nina omwana yanyumizaako naye nga yanyumizaako katini wa ku TikTok okwo mwali mumumanyi nga w'amaanyi nnyo naye tamya yatuuka n'abula omulundi gumu n'akomawo ng'atakoze nnyo so bayita mu bintu neweesanga ng'oli ayise mu bizibu eby'amaanyi ze muyitanga firimu naye nga gyebiri. So omukyalo ono emboozi ejja kunyumiriza wona nanga olina ku magezi g'osobola okumuwa sinyere ku screen okwo mukubireko ku ze muzukulu wakawajja kwesi before media tugguse ensonga Nairo Agro Industries wetuteekamu akasente bakolera eŋŋano bakolera sabbuuni wamu ne butto. Kaba tukumire bere bulungi mwera. Yeah, nyabo. You wanna make tasty food and sales. You want to do that doesn't steal. Come the ding one no ya Nairo. Sika de butto one Nairo. Nairo Agro ya sika. Sika de butto one Nairo. Kan the ding one no ya Nairo. Sika de butto one Nairo. Kan the ding one no ya Nairo.
alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu awamu n'engano etakwatira ku ngalo. Modern ye nnyabo. Bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga.